Foot soldier toyinza musindikira baluwa. Foot soldier ofuna obudde bwo bw'owulira nga operation ekola n'omukwata. Okay, yembera eriwo bali mu kwa arrestinga buli omu. President ali safe. Bali mu kwa arrestinga buli omu. Obudde buno abasebo ane banyabo bali mu kwa arrestinga bakoze ambush. Bali mu kwa arrestinga buli omu. Bali mu kwa arrestinga buli omu bakoze ambush. Babali bali mu kwa arrestinga buli omu. Besabise bali mu kwa arrestinga bakoze ambush. Bali mu kwa arrestinga buli omu. President akwatiddwa. President akwatiddwa. Bali mu kwa arrestinga buli omu. Bali mu kwa arrestinga abuli muntu. Yembera eriwo obudde buno. Bali mu kwa arrestinga abantu. Bali mu kwa arrestinga bantu. Sharinga video. President ali safe. Bali mu leya babali. Bali mu kwa arrestinga buli omu. Besabise bali mu kwa arrestinga bakoze ambush. Bali mu kwa arrestinga buli omu. President akwatiddwa. President akwatiddwa. Bali mu kwa arrestinga buli omu. Bali mu kwa arrestinga abuli muntu. Yembera eriwo obudde buno. Bali mu kwa arrestinga abantu. Bali mu kwa arrestinga bantu. Sharinga video. President ali safe. Bali mu leya. Bali mu kokoro. Bali mu kwa arrestinga. Bali mu kwa arrestinga. Bate. Yembera eriwo basebo ane banyabo. Era ebadde yakazigizigi nnyo akawungeezi k'olunaku olwaleero Mbarara. Olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 7 omwezi ogwa Novemba omwaka 2025. His Excellency Bobi Wine bw'abadde amaliriza kampeyini ye esooka era ng'abadde ayolekera buzibwera abasajja abawanvu n'abampi abambalidde ddala uniform eza poliisi y'eggwanga ne babasalako era ebidiridde tebibadde byangu. In fact kiwaliriza ne His Excellency Bobi Wine okubanga yeenyigira mu kuyimiriza abasajja bano okubanga balumbagana n'okubeera nti bakwata abamu ku baana aba National Unity Platform ba NUP wamu ne ba Foot Soldiers era akavuvuŋŋano kabadde k'amaanyi ne Bobi Wine mwennyini mwawoneddwa okubanga ataagulwa abasajja bano. Sooka olabeko wano. President agenzeeyo.
Wakati nga ba foot soldiers abamu kigambibwa nti babadde bakubiddwa amasannyalaze oba obuumu obwo obukuba amasannyalaze ku mibiri gy'abantu, abalala batandise okubanga bakwatibwa, wabula mu nkwatibwa enzibwe ennyo ng'omu ku bo ye mwana muwala amanyiddwa nga Olivia Lutaaya, mumujjukira bulungi ebbanga si ddene nga yakava mu komera. Abasajja bamutaddeko amaanyi agabadde amangi ennyo akanze kubanga alwana, wabula etteeka litera okugaana abasajja okukwata ku bakyala mukaddeko okukwatibwa, wabula waliwo abasajja abavuddeyo yamba ku bakyala nga Olivia Lutaaya atwalibwa mu kaseera akazigizige ennyo oba mu mbeera ebadde enzibu ennyo. Wakati nga Olivia Lutaaya abasajja bamaze okumuzingako ne bamukwata era ne bamutwala, mwana mulenzi amanyiddwa nga Jamushid, mumujjukira bulungi omu ku ba bodyguard ba His Excellency Bobi wine, era ng'okuva ba Edi Mutwere bwasibwa n'abasigadde, mwana mulenzi ono Jamushid wamu ne Haitawa be bamu ku batambula n'omukulu. Jamushid abasajja naye bamurawundinze off era babadde bangi ddala okukakkananga naye bamukutte mu budde obubadde butambula. Jamushid uyo bamutwala. Jamushid bamutwala, abasajja bamusazeeko bamutwala. Batukoze ambush ye Kalangala. Sajja bakoze ambush. Kira bino byonna bigenda maaso nga His Excellency Bobi Wine agezaako okukola buli kyonna ekisoboka okulaba ng'ataasa buli muntu abadde ku lugendo luno, wabula ebintu bibadde bizibuzibu, waliwo wasinziddwa amaanyi abasajja bano era ebibaddewo byonna abyogeddeko mu ngeri yeefaananako bweti. Thing they did in Kalangala, the waylaid us, rounded up our people, journalists, women. They took many girls, including my sister, who they beat so bad and pepper sprayed her at close range. We are asking them to give us those people so we can take them to hospital. They are still holding on to them. Of course, we know these are signs of fear. These are signs of cowardice. The regime just can't believe that we got such a huge welcome and we command such big support in Western Uganda, in Ankole and in Mbarara. You know, they've been doing all these things. They first arrested our people, including Edi Mutwe, Achireo, Waiswa, Gaddafi, and many others. And they've been doing the same thing. They came to Arua, to Lira, and they rounded off 10 of our people. Now, when we were coming here, you all saw how we were attacked by goons wearing yellow T-shirts and holding Museveni's posters. Mr. Byabakama has not said a thing about it, the chairperson of the Electoral Commission, and yet he was very quick to come out and complain about me buying maize on the street in Karamoja, saying it's not part of the campaign. But he has not said anything about that attack, you know,
He has not said anything about those goons protected by police. Now, 2 days ago in Mbarara, they rounded up 20 of our team members and arrested them. Now they've taken them to prison. Right now, we are here to ascertain the number of people they've rounded up. They are playing their usual game of trying to isolate me, trying to intimidate people, trying to discourage people from associating with we and the message that we carry, a message of change, a message of transformation, and a message of unity. But it's too late for them because the people of Uganda are united. I know these criminal acts are being condemned across the country. They are being condemned even here in Ankole. Those goons don't represent the good people of Ankole. No, they don't. They don't represent our generation. No, they don't. These are criminals working for the regime. Gambo bya His Excellency Bobi Wine nganyonyola nti abasajja just katengo ke kabatembye olw'ensonga babadde tebakisuubira nti mu Western Uganda asobola okutuukayo n'akyusa byonna ebibadde byogerebwa nga Nupu wetalina buwagizi bumala sayidi eno n'ebiringa ebyo oluvannyuma lw'okuba nti abantu babasazeeko ne babeera bangi nnyo nnyini ddala kati abasajja bagambye kabakozese poliisi okubaako engeri gye bakendeeza n'okufufunyaza eddoboozi. David Lewis Rubongoya also had something to say olw'ensonga nti ku ground abaddewo. On our way to Wizwera and Rubindi for our campaign, for the final stops of our campaign, they blocked the roads on both ends, and right now we don't know how many people have been taken, but there are very, very many people who have been taken by these people who are shameless, because how do you conduct yourself in that manner? So they have picked up so many of our people. We don't have the count now. I can tell people like Olivia, Lutaaya, many others that have been taken right now. And you know, they had these jifangs, the police trucks, yes, where they are being kept. So that is the situation that is happening right now. It is akin to what happened in Karangala, because they've been picking people. You know, you cannot tell what criteria they were following, but they've been picking up as many people as possible. Did they give you any reason as to why they've done what they've done? Not given us any reason. Up to now, we don't know why they have been picking up our people, pepper spraying them, and causing all this chaos. What's the safety of the presidential candidate? The president is here. We cannot tell whether he's safe. I don't know. Because we are still in this situation, no one can know what is going to happen. Oye David Lewis Rubongoya nganyonyola ku bimu ebibaddewo olunaku olwaleero. Mukwano gwange njagala okutegeeza nti ekibaddewo akawungeezi olunaku olwaleero His Excellency Bobi Wine kyaddaaki ye akigeraageranyizza ku mbeera eyaliwo wali ekalangala. Abasajja bwe baasalako Bobi Wine wamu ne banna NUP gye buvuddeko mu kampeyini eri. Kati omulundi guno Bobi Wine abasajja bazzeemu ne bamusalako Mbarara bw'abadde ng'ayolekera ebuzibwera. Okusookera ddala yasuse n'afuna akaseera akazibu okubeera nti amakubo agamu gabadde gagambiddwa nti gazibiddwa n'ebintu ebigwa mu kkowe eryo. Wabula kampeyini esoose etambudde bulungi. Kati mukaddeko okwolekera ewabadde lwale endala we wavudde obuzibu. Ekifaananyi kino ky'olaba kifaananyi ekikwatiddwa abaana ba NUP mu truck mwe babadde oba ekimotoka ekinene abasirikale obwedda bwe babakwata babakasuka. Kati abamu ku bo babadde amasimu bakyagalina olw'ensonga babadde batambuzibwa okutwalibwa gye bagenda okusibibwa. So these are the arrested comrades that have been bundled up into a military truck and they were being driven to Makenke barracks in Mbarara. So okusinziira ku mwana mulenzi omu amanyiddwa nga Pius ababadde ku trail eno agamba nti wano babadde abasajja babavuga kubazza ku barracks y'e Makenke. Yes, gye babadde babatwala at the time when recording day emboozi eno. Kati njagala okutegeeza nti Uganda Police evuddeyo nefulumya omuko gw'ebbaluwa okukwata ku bino ebibaddewo olunaku olwaleero. Wabula Uganda Police temaze tekomye kubanga efulumya bbaluwa eno. Uganda Police evuddeyo omwogezi waayo n'ayogera ku byonna ebibaddewo. Kansooke nkuweko omukulu Rusoke Ekituuma ow'ekitiibwa sayidi eyo ku lwa poliisi mwagambidde nti foot soldier tebamuweereza bbaluwa emuyita ku poliisi, wabula foot soldier omubaka mubasi wonna w'omusanze n'okwata n'otwala gy'omusibira. Ekisooka kansooke ntangaaze bulungi nti
tetuyodde buli muntu naye police kyetukoze tukoze ekikwekweto twajja maaso awo nga tulabula nti waliwo emize gye tutagenda kukiriziganya nazo naye abantu abamu babadde tebazigoberera ensonga zaffe nga bwe tuzirambika. Twafuna abapoliisi, tulina abapoliisi abakubiddwa, tuyina emmotoka za poliisi ze kati nga 10 baayonona emmotoka ya poliisi. Almost buli wayitawo olunaku bakuba omuntu bakola ebintu ebitakirizibwa. Bwogenda bwolaba kati nga incident ya Abimu bakuba omuntu n'agenda ne ku kitanda. Sofa abasirikale betu abakakubibwa abaana abo bitukutte tebaka wansi wa bana. N'abalala bangi bali bafunanga ebisago naye nga tugezaako nnyo okulaba nti embeera tetugiwanvu ya nnyo okugezaako okukola ki okulaba nti campaign zigenda bulungi. Naye waliwo we tutuuse ne tugamba no okuba leero n'obuuki ate abasinga bonna babaddenga ku drones ezo. Babira ku drones ezo bayina gloves ziriko obuuma so juzi bakubya abapoliisi bo tulina ne files so leero tusazeewo tukole ekikwekweto batwala mu kutandika kubonyaabonya n'abantu abataluliimu. Bw'okola efujjo tujjanga poliisi ne tukutuukiriranga gwe ne tukukwata wonna we tukusanze. Mukuteba mmeka era abantu bano kye kyatuuka kubanga omuntu bwamba munoonya mumusindikira ebbaluwa okugaa nti tukunoonya ku poliisi jangu. Foot soldier toyinza musindikira bbaluwa. Foot soldier ofuna obudde bwo bw'owulira nga operation ekola n'omukwata. Ekyokubiri is a number. Byo bigambo when recording the video eno nga byakoogerwa omukulu ayogerera police ow'ekitiibwa Rusoke Kituuma. Just eddakiika abyogedde okusaawa zibadde 2:16. Ebigambo ebyo byonna nga bikwata ku kukwata okukoleddwa ku bantu ba Bobi Wine wali Mbarara. Kansoka nkuze wa His Excellency Bobi Wine alina obubaka bungi nnyo nnyini ddala. Wali mbwogedde oba nabukuleetedde mu lulimi Luzungu. Kati kankwongere buno ng'awera n'okuweereza abasirikale bano enkolokooto nti beesibe bbiri ekijja kiralamuko. You're not one of them and you'll never be, I'm telling you. You are being used to torture your brothers, but you're also going to end like that. You've seen, you saw what they did to Omara, you criminal. You saw how they treated Omara. You are going to also end up like that. Now when muchiri ogenda ku ending about olabe bakola kakoza mutale mu busajja mmwe obwenkwe. How can you look for run after our life? Will remind us. Babasazeeko bagala obudde buzibe batukoleko obulabe. Bagala obudde buzibe batukoleko obulabe. Bakuta abaana batalina musango bannamawulire abawala bagaba flyers n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Naye tewali kubo yayogedde kubagunza ababadde bambadde t-shirt za Museveni abatulumbye ne batukuba. Okay? So kakati bali mu kutupa bali mu kugamba nti ate ffe okubeera nga tutambula nga tugenda gye twabadde tugenda gwabadde musango. Okay? Ekyo kya buswavu nnyo. Museveni should be ashamed of himself. Byabakama, Mr. Byabakama, you've not come out to talk about the attack. You've not come out to talk about the attack on us by people wearing yellow t-shirts, by people protected by police. You've not come out to talk about that. Cameras showed Muchibi, a police officer, and a group of officers escorting criminals to attack people, throw stones at us. You've not talked about that, but you had time to see when I was going to buy maize and you talked about it. Museveni himself, the criminal that he is, he has not talked about that. He has not talked about the tribal sentiments. He has not talked about the attack in Chiruhura, but he's talking about me and my wife waving to people as if it's a crime. These people should be ashamed of themselves. To all of you Ugandans, you see what is happening to the international community. You see what is happening. Dictator Museveni, who has been in power for 40 years, is reading from the same book.
that all dictators do. Now look what they are doing. We were heading for a rally, waylaid us along the road, beat up our people, pepper sprayed us, and they've arrested dozens of our people. Should be ashamed of yourself, Museveni. Should be ashamed of yourself, Uganda police and the military. And Mr. Byabakama, we want you to come out and pronounce yourself. We want you to come out and pronounce yourself. You are the chairperson of the Electoral Commission. Is this the kind of election that you are organizing, or are you blind? You don't see that. You were able to see me in Karamoja buying maize, and you complained that my buying maize from a street woman was not part of my campaign. Is this part of our campaign? Is attacking us part of our campaign? We want answers. Emu kumbera enzibuzibu wetuuse kuba na NUP olunaku olwaleero. His Excellency Bobi Wine wamu n'abandi abalala bwe batyo. Kati nno ng'ovudde ku bino ebibadde eby'ennaku ennyo nnyini ddala. Bobi Wine gy'abadde ayolekera okubanga akuba campaign. Abantu baayo babadde baatudde dda nga bamulindiridde ne sekulindirira yenna. Era basigadde mu nnaku ey'ekika ekyawaggulu. I think I should sample some of these videos and you have a glimpse of exactly what was going on as these people were waiting for His Excellency Bobi Wine. Bazina ninye mwese gwarga nini ngombe zubera nategereza cyagwanye tunakora nasiba mutegerize neze shaha kwatizako omwakiki wa NUP amazina ndinakalisa kala mantu ngenzarwa yaha twasiba twetebekanise twarinda president witu kumwakira nk'abantu kuba kwakira ababindi no kuba kwakira abantu babo watandika sheshe abantu abakoganizinga ekibiina kya movement bateekama abaana bakwase nde babahereze papura batucyankaranye munkito twabahereza obusinge kubika eshaayo kurinda presidenti twamurinda yabura twari polisi yapakinga yataha tukumanya bwenki kwara batakwikizibwa kwesimba bwenki bamuhandikire kandi kwara batakwikizibwa kwija omubisi yambarra aha bwenki bamwikirize bakamuhandika bakamukorera porogaramu bayikizambara nk'abanyabuzibera twinekemega abanyambara twinekemega aha bwenshonga ekyo kare uko feelinga amazina ganye banyita nano nibashakira ni feelinga bad aho utareba cyakuranye with president witu agwenje ni bamukwatira uko twabura kumureba niyo cyanyiza tuli banyivu bye bibadde ebigambo ebyogeddwa abantu ab'enjawulo. Mukazi wattu Olivia Lutaaya sajja bumulidde bamututte
muntu yakava mu komera ebbanga siddene. Ne bakomrades abalala bangi nnyo nnyini ddala nakulaze mwana mulenzi Jamushid n'abalala abakwatiddwa olunaku olwaleero. Just tulindiridde bulindirizi. Wabula mu bibadde bigenda mu maaso wabaddewo ekigambibwa nti Mukiibi afande nti abaddewo era okusinziira ebintu nga bw'obyetegerezza kibadde kiraga nti abaddewo olunaku olwaleero. Wabula ng'ate n'erira yaliwo kati abamu ne bagamba nti naye afande ono ayina just mbeera bubeera ku banna struggle buzibu ki oba waliwo embeera eyinza okubeera ng'eri personal. Byonna bibuuzo but embeera eriwo bwetyo bwefaanana. Bobi Wine akyabuuza ebibuuzo bingi agamba nti akakiiko k'ebyokulonda katuwa olukusa okubanga tutambula tetumenye mateeka ebintu tuli mu bikola kusinziira ku mateeka. Now what exactly is going wrong right about now? Era agambye nti ayagala ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda ow'ekitiibwa Justice Byabakama asitukiremu abeeko okuddamu kwakola, abeeko kyayanukula naddala ku mbeera eno eri mu kugenda mu maaso. Kijja kitya nti abasajja bali mu kukwatibwa mu mbeera efaananako bweti? Ebibuuzo bikyali bingi naddala ku banna NUP wamu ne banna struggle naddala ebibaddewo olunaku olwaleero. Bangi bazirise, abalala katono nnyo, obulamu butuwonedde watono nnyo. So that is the information mukwano gwange ku bimu ebibadde olunaku olwaleero. Ale nzikiriza nkutegeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba yemu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo, babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG, bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina. Gwe bakubire bukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola nsonga eno. Bakubire ku 0705 193636 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sidi Omusunsuzi ly'erinnya eryange yenze aba Sidi Omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sidi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kw'oli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza,
mukadde ke kamu subscribing aboba nga omukutu guno oli mupya ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe video eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.